Karu, never buy that. Karu, what's that you get us? Njagala kuzzamu amaanyi abakyala abalina abaana abalina obulemu ku bwongo. Njagala beebaza okuba abazadde kuba nange ndi mwana nazaalibwa ate nga njagala kulaga ensi nti siri nnyo wanjawulo n'abaana benyina banjawulo basobola okuba ab'omugaso nga nze omuwuliriza ennyimba ne mumpa ssente ne mumpake ne munjagala mu ngeri ey'enjawulo. Katonda byonna yabikola era nzikiriza yansobosezza okujja okusharinga akatono kennyina era nga mukakkirize mube nga mweyongera okuba abagumu n'okwagala bano abaana mu ngeri ey'enjawulo kubanga naffe tubaagala. Mukama abawoomuzeka nzize ne mami Alima mama wange mama w'endongo eno yennyini gye tulimu gye mummanyiddemu era nga nsaba abeeko ebigambo kimu bibiri byayisa eri abakyala bonna abali wano n'abalina abaana abalina obulemu ku bwongo. Bannange mwenna bamaama bato bange simanyi na wano oba waliwo bato bange kuba nze ni wankaaga kati simanyi oba waliwo bato bange naye mwenna bwena muli baana bange
mwebale okujja ku mukolo guno. Nina Rose ono gwe mulaba bambi omutima mulungi nnyo era ekimuleseko okulaba nti abaana abo baliko obulemu bataliiko nti abawaayo akantu ne bakanaba katono ne muddayo nako kubanga olunaku luno lwennyini lwakuza lwe yazaalibwako ate n'abaana abamu ng'omwana oli gwe tulabye wali yazaalibwako olwo olunaku bane muwa obugalo eyo gyali ng'omuyimbi yandibadde yeepankira eri naye azze wano mummwe n'olwekyo ogukuba mutima ate nga bagamba nti era gwe bw'obanga ozadde ng'okuziza omwana bulungi mummanyi nange ndi muyambi kati yono omwana ono gwe nakuza obulungi era n'agoberera ekyo kyennyini. Good and happy and blessed. Thank you. Happy birthday to you. Thank you so much banange. Obulamu si bubi. Omekinze emyaka emeka kati? 27. 27. Kiki osinga okwebaliza Mukama okuba nti akutuusiza myaka ni? Kyanfudde. Eri ensi. Tulaba oli ku celebrating amazaalibwa ago ogaba ebintu omutima omulungi guno ogujjawa? Katonda nange yali mulungi kuva lwe nazaalibwa. Katonda yali mulungi kuva lwe nazaalibwa. Ndi muntu atali wanjawulo na buli omu gwewandiisa omuntu ng'omuntu. Nsaakuzibwa bazadde bange naye nafuna chance ekuzibwa ng'omwana alina omuzadde we, so ekyo sikiteekinga for granted era nga ekyo makes me humble enough nti Katonda yanzijukira ate mba nyina okujjukira abalala. Abaserebu abasinga baba bamakinga oba baselebratinga birthdays zaabwe abasinga bagenda mu bbaala oba ne badda ne bajaguza pate nnyingi naye gwe ebiseera ebisinga tukulaba nnyo mu kuyamba abantu neli walika mukya lwaki gwe osalawo bwoti? Nga tubikola mu nnaku ezitali za birthday luno olunaku olw'enjawulo oba olina kuluwa Katonda yekayeka kubanga tetutera muwabudde tubeera mu mabaala tuyimbira mu mabaala tusanyukira mu mabaala engeri y'enjawulo nze nganze omuntu anyway buli omu alina ensonga lwaki kyakola nze nkugambye background yange eyandeetera okubanga evan birthday yange bwetuuka nyina okujjukira omuntu kuba nange Katonda yanzijukira kuva lwe nazaalibwa. Olunaku lwolwayo tubadde mu kyaki awo era weebale kuba nti ozze n'otendereza ku Mukama nammwe okujja mu bujji bwe muti sitera nnyo okusanga banamawulire mu church and this today is special. Thank you guys for coming. Pastor Bugembe, Pastor from Mulungi alina ekibuuzo kyakubuuziza nti omusajja onamuntulagako dde naye ntakula ku mutwe ndoza naye ngenda takula kawaako tekogerekekayo tuveeyo tuli ku mazaalibwa bannange tonvuga sipiidi tuli ku mazaalibwa n'abantu zize bambi okreachinga out abazadde naddala abakyala abalina abaana abalina obulemu ku muwongo. Omuntu ali eyo oyinza okulowooza olina ebizibu but bw'otunuulira abaana nga bano you even think how they survive in a day. Omwana ow'emyaka nga 13 n'alabika ng'omwana ow'omu myaka 2. I'm so touched nti mmanyi abazadde baabwe tebayita mu mbeera ennyangu wabula mu kunyigirizibwa naddala stigma eri ba family members baabwe eri society because society ina engeri gyeraba abaana bano ng'abatali baana ba bulijjo so I can only imagine what they go through. Olaba fe omuntu just akuvuma just mutoogerako ku mawulire n'onyiiga naye bw'olaba omukyala ng'oyo alina omwana ng'oyo like ne society kyemukuba wandyebuuzizza awulira atya oba famire ye kyemuyisaamu. Togere ku music kipya kikyoyina tandikiraawo ku music kayimba wanje kakyatambula era nga after my birthday I'm planning something special kyesigenda kwogera wano naye kigenda bagwako gwe boom mu matu ne mu maaso ate sisaaga. Abantu abasinga baagala okumanya nina Rose agwawa kubanga emabega kawo twakulaba nga oli mu lutalo lw'amaanyi ne black market naye ate n'olangirira nti tokyalina management ate ate ennyimba empya z'oleeta zonna tulabako black market teri muntu yeemalirira mu ku nsi omuntu yenna abaako ne team. My manager Derek mumumanyi mwenna. I'm blessed to have him. I have a team, Rosebuds. I'm in good terms with Black Market. I think gwe abadde aluddewo okumbuuza about that. Tweyongereyo ku kibuuzo ekirala. Ensonga zo ezali mu all over social media gwe ne Daddy Andre ez'emmotoka zaakomawo.
byaggwe era nange nali mbiwulira nga ggwe bw'obiwulira. Ensonga ezo kyakati zaalina makulu nnyo kyovula nange saaziwa makulu. Ekituufu kyali ki emmotoka nti gye baatunda? Ekimotoka yange njirina ekituufu saagala na kubyogerako kubanga leero birthday yange tonnyonoonera lunaku. Abakyala abasinga ddala aba celebrities abakyala temwogera myaka. This time around nyine ovudde n'okubuulira emyaka 27. Mituufu oba just oyogedde kutwejjako? Mituufu nnyo kyenyinza okugamba abavuuka bannange ensi nyingi ensi etulaze bingi ebitasoboka kyuka but it's about us to change mu neeyisa mu njogera mu bikolwa tewali agenda kukyusa kintu bw'otakikyusa olaba bazaddewo kibalema ne bakyaliibo ne baani so it starts with you nzize nga nkiwulira abaserebu teboogera myaka abaserebu tebawasa abaserebu tebafumbirwa but it's our generation katonda waba tuwadde amaanyi ne tufuuka ngaawo baserebu beboogerako we have to change something like dare yourself to do something different nze ndowooza kyekinfudde ow'enjawulo kozi katono nnyo nina Rose bakuzaala mwaka ki? 17th July. Ekyokubanga kituufu tuddekera wano n'olusonyi kuzza emabega pasita akubuuzizza omwami nennina omwami nkuliridde kuggwe nkuliridde olaba njagala nyina okuva ku lujja si kuva ku lujja naye omukyalo omulungi nga gwe ow'amaanyi olina okubeera muntu akubudaabuda mu ngeri emubeera neebaza katonda nyina abambudaabuda abatali ekyo kyolowooza era nga naye waaba atuuse time okuba nti mubalaga nja mubalaga obuziza ekibuuzo ekirungi nange kyenjagala naye entegeka zonna ziba za katonda tupulaninga bwa pulaninga so kuye gwe ŋŋumidde. Nina, oli celebu ate obadde for a long time. Yeah. Do you believe in Bubadi? Kizibu. Oba weegeta obubadi mbunga ki like nga celebrity stunts sizikola ngakoze buli bwenda baba zikola beeku ate bo bebakuba kati mba neekubya kamunsi ndooza okwerimba kibi oba weerimba literally kizibu ntunuulira weetege tontya ne wadde nyambadde mu makeup naye emyaka tebagikweka. Nina nga tuzeeyo ku kya celebrity and celebrating your birthday today tulabye abayimbi bangi nga ennaku zino ekyaso kino ekyammwe your generation of celebrities mwefumbulidde nnyo okukola ebintu mu nkukutu for example emikolo birthday parties different celebration of housewarming and stuff lwaki ekintu kino kiri bwekiti nga gwe abeera mu baserebu ate artist owakabye ennyo mu ggwanga waliwo ekyo kye baba bakweka kye bataagala mmwe mumanye maybe temunnatuusa kimanya so abantu mu bulamu balina ensonga lwaki bakola ebintu mu bulamu so you cannot judge nze nnyinza okugamba nti ze nabikweka because nali saagala mawulire omulala n'akugamba kintu kirala nnyo so everyone has a reason why they do or be who they are tulina kunoonyereza lwaki kyemmanyi baba balina kye babakweka kye bataagala mumanye ate kweyo ssaawa naye nga mujja kimanyeera amazima tegeekweka Naggomu kubbo ebijigera ebyo bagikweka ate olugira ne mujja mawulire nga mukaaba anti era mbagambye nalina nze ensonga yange yali nti saali ready kubanga era saamubalaga nga twekwana okitegeera so waliwo ensonga lwaki baba bakweka maybe tebanna bakutuusa eyo time Anina ekyokubanga mukweka ebintu bino ne bimala ne bizuuka mu lwatu nti bwe mutuuka okukyawagana ate ne bijja in public lwaki tebisigalirayo ddala eyo like gye mubeera nga mukoze emikolo ne mugikweka era ne bibeereyo mu nkukutu forever ne mubimalira eyo nze najjako ku mpewo ne nkugambako ebyange eyakikola ndowooza mumumanyi oba mubamanyi but okwo kubuulirirwa ku dde eribbo siyinza kiddamu ne Katonda. Nina. Parliament yavuddeyo n'ekiteeso omuyimbi yenna yagala mu abakyala abagenda okuyingira mu masomero ag'enjawulo nti bambala bubi era kwabo banaakwatibwa bagenda kukolebwako ng'amateeka bwegalagira bwekyogerako nze ng'omwana nkiwagira kubanga ng'omwana olumu simanyi kyenkola oba kituufu nyinza okuba nsanyusa nze ng'omuntu but
neerabira nti nyina abazadde abalaba TV si bazadde bange bokka abazadde ababagiza abampagira so nze ndowooza kirungi nnyo okubanga batubuulirako tewali muntu atabuulirwako ne president alina presidential advisor and it's about us as women as well to change the image we created because it's what they're using against us. It's either we change it, fight for it, or we live in denial. It's easy as that. Okay.